Mwana muwala Doshi tagwayo juzi wano twamulabye yakyaziza naye mubadde mwebuuza mulenzi ki eyakyadde mu badoshi kakati byonna mbirina era nja kubanga ndubatuusaako n'omulenzi twamutegedde ate ebya Dr. Cruthum wamu ne mwana muwala Pretty Call ndabyekaawo minisita Balamu Barugahara yeeyamye okubanga ayingira mu nsonga ezo oba oliawo omwana muwala mbu bagenda kubanga bamugunjula oba bamutendeka nja kubanga byonna mbikutuusaako. Mukulu Balamu Barugahara era avuddeyo n'agamba nti leke choice mukwate wajjo enti saawa yonna ajja kubanga akwatibwa. Mawulire mangi nnyo nja kubanga nga kutuusaako ate Bebe avuddeyo onaaba nga alangira Bobi Wine ku nsonga ki byonna waneno ojja kubanga ogafuna mu bujjuvu. Ate abayisiraamu bavuddeyo ku nsonga ezigenda mu maaso wakati wa Ssabasajja wamu ne bamaseeka abamu nabamu balinako obuwabuzi bwe bataddewo byonna waneno nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu. Ate nno abaana batabukidde David Lutalo maama nnyabo gonna nja kubanga nkutuusaako naye gwe oyongera okubanga weekumidde ku NCK TV wano wokka bw'ofunira amawulire ag'enjawulo era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nno tubenga tweyongerayo. Katutandike ne minisita Balamu Barugahara ategeezezza nti lucky choice nti ssaawa yonna ajja kubanga akwatibwa tekubanga gavumenti mbu waliwo obuuma bwe yatongozza oba bwe yaguze ebigenda kubanga biyambako okubanga birondoola omuntu yonna gy'ali kanga kuwe. Lucky choice oyo mwana awemula bumukeeredde kuba gavumenti yaleese ekyuma ekikwata omuntu ne kiraga wakikoledde ne ruumu wakikoledde nawaali wennyini naye tebanayagala bagazi kumukwata kubanga bagenza okukizuula Lucky choice ng'alina akazoole ku mutwe nga yagendako ebutabika n'atoloka. So kati olumu ogenda n'otunulira omuntu nga wakazoole kuba nange yanvuma gwasanga amuyisaamu eggaali. So oyo Lucky choice ennaku ze zimukeeredde. Ate abamu babikolera na Abu Dhabi bagenda eyo mu biyumba kati tebakyalina mirimu babeera mu biyumba ne balinda eggulo akawungeezi ne basika obutaala bw'emmotoka n'amasimu nabo bajja bakwata. So kyandadde kirungi abavubuka mulekerawo okuvuma abakulembeze okuvuma abantu abakulu okwesa olulimi oluvoola mubeere bantu balungi. Buli omu kyayagala naye muyina empisa embi. Empisa ez'embi tezigenda tutwala mu maaso. Nze nti kyendowooza minisita Balamu Barugahara ate ku nsonga y'omwana muwala Pretty Call agambye nti bajja kubanga mbu ajja mmutumya bamutwalire kubanga nalabyeko abantu babadde batandise omutaaginga nga bagamba nti aveeyo kubanga ye minisita akola ku nsonga z'abaana. Agambye nti ajja kubanga amutumya bamuleete bamubangule oba oliawo bamubuulirire nti nno bamuzeeyo ku ssomero wanaaba ateredde. Jjukira abantu abamu batuuka n'okugamba nti omwana ono nti lwaki tatwale wa kampiringisa oba mwena mutegeere kampiringisa eyo oba ekyaliwo ekifo ekyo simanyi naye babadde batandise okubanga bakyogerako. So avuddeyo n'ayanukula ku nsonga eyo nti Pretty Call bajja kubanga amutumya bamusisinkane bamubuulirire oba oliawo anaddayo ku ssomero naye kyenategeddeko nti amagezi talina era P7 teyayita. So ebisigadde ndowooza ajja kubanga akikwasaganya. Teye omuyimbi Moses Sali abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe avuddeyo munnange nga bulijjo n'alangira omukulu Bobi Wine nti ebintu byonna byafunye in fact mbu agagawalidde mu gavumenti eno gyasiba avuma buli lwakedde. Munnange sera nnyo kwagala kwogerera muntu nga wali kansooke mbaleetera akatambi ako mukalabe. Bobi Wine is against government, but he's rich. How did he identify where to make that money?
the question awo eri naga nti bwe mpakanya gavumenti abazungu abaleeta sente Besigye nja kuba mbamubbyeko ate kati Besigye akaddiye kati nze muto okitegedde na identifying awakola yaki akasente kati ate nze nenkiraba the other way round nenganze bwe mbeera ne president nga mukwano gwange minister wa finance mukwano gwange minister wa mateeka foreign affairs attorney general owa health ow'ebyokulima genosale nga buli muntu omusembeza abeere ki mukwano gwo nentuuka nekunoonya MK edda long ago to be a friend so ogenda okulaba nga bwe weesembereza abantu nga be bayina toyinza butamegulako oyogedde ku kintu kya Bobi ate nga tuvuddeko eyo ensonga za David Lutalo zeeyongedde okuba nga ziranda yassa ebigambo byayogedde ng'akaaba amaziga natuuka okugamba nti bano ababalumya bafunamu wa ng'ebivulu bibasaze nonno bamwanukudde mwe mwagala okutukuba naye ate male mutuwe n'enkaba gye twatukabamu nga ffe basajja mwe mutukkatidde nnyo mututaddeko ebigere mu bifuba ne mutukkatira ate essaawa zino mutulaga nti oyo atose n'okutubuza obukyayi tubujjawa okubanga tulina obukyayi ku bantu obwenkanidde wano mwenza badde mwe kye mugamba Uganda gye tumumwe gye mutaliimu kyanaku nnyo nti omusajja omwotuka n'okuyita ebintu ebigenda maaso essaawa zino mu Uganda nti tunoonya likes na content mwe bagambe tetusobola kuteekamu bwezi bikikola tetusobola kukola katemba essaawa zino omusajja omukulu afudde okutugamba mbu likes zo muzinoonyeza tukyasiga nnyo obukyayi mu basajja mwe twabayirawo ku mubiri gwe kasajja gwe watuuka n'otukwata tenda nga gwe watukwata tenda otegeka ebivulu mu January akaseera ke abazadde ke banoonyezamu ssente tuzze abaana ku masomero naye tusale tugamba leka kana tukawagire kuba ffe abakeeyoolera kaana kakukyalo leka tugende tukawagire n'otuuka akaseera gwe n'oyita bannayuganda abasiru mu mbeera gye twali tugendamu essa erimu egenda amaaso mu ggwanga abazadde bafiiriddwa abaana abakazi babasenze ku mataka famire bazirezezza famire zaabwe abasajja ne bababuzaawo ne baleka abaana baabwe nga bajeera bwe kasajja kwe ne tuuka okutugamba nti ebintu tubizanyamu kontenti waliyo n'omusajja gwe waliwo gwe samanyi misa kisemakula tulina kiseera we twetagira ku maloboozi gammwe mu abalina ebitibwa by'abassa nga kabaka waffe nga ggwawo ne twetaaga ku maloboozi gammwe mwe mwali mubulirawa mwali mwafa then nga tuvuddeko eyo waliwo olutalo bannanga olutalo luno lwatandika nga Seeko omu ayambalira Ssabasajja enagamba mbu bagenda ne bamuyita magulunyundo mbu magulunyundo byebiki yayogera ebigambo bingi so ebintu ne byeyongera paka essaawa ya kakati okulanda naye abantu abamu bavuddeyo ne wawabula ne bagamba nti ebintu bingi nnyo ebyokubuulirako lwaki beesibye ku Ssabasajja bawali mu bannange baseeka abakulu bakama baffe mwenna ababuulirira obusiraamu abaagala obusiraamu tulina ebyokwogerako bingi nabbi waffe Muhammadi yatugamba nti bada al islaamu gariba wasayaudu gariba yatugamba nti kontenti w'obusiraamu mungi abasiraamu tulina bingi ebyokwogerako ne twagazisa abantu okuyingira eddiini busiraamu tulina bingi wallahi atugambye mutume Muhammadi nti obusiraamu bwatandika nga bugenyi tugenda kutuuka okufa nga wallahi bukyali bugenyi wasayaudu gariba tugenda kuddayo nga bugenyi ogenda okutuuka okufa ng'okyawulira hadithi mpya okyawulira tafsiri ya Qur'ani mpya tulina content mungi owokwogera ku Allah enjiri y'obusiraamu mungi obusiraamu bulungi naye lwaki ebigambo bikuggwako n'otuuka okuba nti ovuma n'abatakukwatako oli mulayini oli n'atuuka okulumba ne kabaka olwali takyasobola kwogera takyalina gwayanukula kizibu nnyo okulaba emmengo nti kakati ate baanukula Sseekagulu kabaka omwagazaaki kale ffe twakimanyira muvume ffe tebwali mu bannammwe tubeere mujabidi anaani mutuvume naye abasajja bali mulayini yaabwe Allah agambye nti walau shaa Allah lajaalakum ummatan wahida Allah singa yali agadde mmwe basajja mmwe muterere mu ddengu
laja'alakum ummatan wahida Allah bakwagala tekimuli mu lutemya lwaliso fenna balona di bajoni fenna yali badde atufula ba Muhammad fenna nga fenna tuli basilamu nena agamba nti Allah yafalu ma yurid Allah akola byabayagadde Allah yakera gwe nakuwa obusilamu wabulonda ludda wabusayininga lunakuki wateeka magezi tokufuuka omusilamu Allah bafudde balona disiru taru tuli munsi egabanya abasilamu n'abatali basilamu lona dimuleke mulayini ye naye noli naagberanga ayagala kyayagala kiyite n'akanula amaaso n'avuma kakati olwayo mukama waffe Muhammadi. Ate nno waliwo amawulire agayitingana gasibye gayitingana esaidi z'Ebunyoro mu Masindi district, actually Masindi municipality, nga bagamba mbu Mother Mary gyali ewa Bikira Maria era ndabyeko namungi w'omuntu nga beeyiyeewo weewaawo abakkiriza ennyo oba bwe nti wemba kyogera bo bagamba nti bamulaba era w'osemberera waliwoko engeri y'olusozi waliwoko engeri y'ekibira naye abamu bagamba nti bamulaba abamu bagamba tebamulaba era essaawa eno wenjogerera abantu batandise n'okugendayo okulamaga era waliwo ababadde baatuuseeyo dda nga bagamba bagenda sulayo nga beegayirira Mother Mary bagamba bo bamulaba. Amawulire ago mujja galaba era kyemmanyi nti ne TV ez'enjawulo zijja kwetuukirawo ku kifo ekyo balabe ekigenda mu maaso. Kituufu Mother Mary gyali yatuuseewo oba nedda? Ndabyeko abantu bangi nga omubuuzi agamba nze mulabye olabira ddala eri mubire so simanyi ekituufu kyekiriwa naye nga mujja galaba amawulire ago njagadde kubanga just mbaleeterako ko omunaaba mugawuliddeko era mujja gamba nababuuliddeko. Nga tweyongerayo ku nsonga y'aba sheikhs wamu okubanga bawalampa Ssabasajja si buli omu. Abantu abamu bavuddeyo ne baleeta endowooza yaabwe ne bagamba nti ekintu kino mwandibaamu ebintu bya politics nti oba oliyaawo waliwo mu ngeri emu oba endala gye baagala okubanga bapoliticizinga ekintu kino. Agezezaako okubanga awabula bibino katuwulire agamba atya. Naye munnange luno olutalo mbadde nsaba tukitegeere bwe tuti nti mu Uganda mulimu ebiwayi bibiri, mulimu abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Eva tukitegeere kino nti tulina abanyigirizibwa n'abanyigiriza, ate tukitegeere nti institution Museveni yaziwamba zonna, oba madiini oba bwakabaka oba ababoda oba batakisi oba bulimi, byonna biri mu ngalo zaani za Museveni. Kati bwe tuba tuliyakitinga mu buli kizze tuliyakitinga ennyo n'okulowooza dhani okuliyakitinga ne feeling nti oba osanga Museveni atutega emitego mingi ng'omutego gwatuteze tuliyakitinge nga tuliyakitinga na feeling. Ekituufu kiri nti bannaffe bangi oba betuyita bannaffe bajja ne batusobya ne bajja ng'oluusi ne beefuula nti bakiikirira institution emu kumbe batuukiriza ki? Network eganye. Network kweli. Ya Elizabeth Ndagire Mumbejja nkulamusiza webale kujoininga. Network kweli. Ate kano kakoze katya. Network kweli. Network. Babere yamba anterako ka comment. Okay. Kati mukitegeere kino. Omusajja yavuddeyo n'avuma obusiraamu. Oba n'avuma obusiraamu. Ne wabaawo omusajja yasose yavuddeyo n'avuma Ssabasajja Kabaka. Bandi abavuddeyo ne bavuma obusiraamu. Naye tusooke tuyiga ekintu kimu. Mulabe waffe gwe tulwanyisa alwana atya. Ekituufu kiri nti mulabe waffe gwe tulwanyisa akozesa abantu abo abali mu institution ze yawamba amadiini
nga bw'olaba Babujingo, nga bw'olaba Babugembe, nga bw'olaba Bakayanja, nga bw'olaba Baserwadda mu bulokole neeno mu busiraamu waliyo abantu ng'abo. Obosigera kati bwe tuba tuliyakitinga kinyuma ne tuliyakitingira ku muntu oyo aba atukosezza nti gundi gwe otukosezza n'erinnya lye nga tuli mentioninga, nti naawe gundi gwe otukosezza n'erinnya lye nga tuli mentioninga, naawe gundi gwe otukosezza n'erinnya lye nga tuli mentioninga. Tukkirize tugaane waliwo abamu ku bannaffe nga basiraamu naye nga baagala enkyukakyuka era tebaagala Museveni. Naye mulabe waffe alwana atya? Akozesa kye bayita divide and rule. Bwagira ono bw'amanya nti kati sawa zino mumunyize ng'asindikayo owuwe ng'amugamba genda ovume kabaka kubanga akimanyi the moment w'okwatira ku kabaka Abaganda tebajja kusirika. Kati mmwe abawolereza Ssabasajja kabaka we munaaba muwolereza olw'okuba oli ayimiridde mu muzikiti gy'amuvumidde mujja kwesanga nga tosobola kwewala kwogera ku busiraamu. Owunziko obwogeddeko ekibi, owunziko okosezza abamu abasiraamu abatakola ki, abatabiriimu. Oba onfuna. Umaru, why don't you first inform me that you are going to start live anyway? Big up. Yakubu munayenze siranga. Nenja kutandika olanga gye bujja mu maaso awo. Naye ekintu kino tukitegeere bannange kana akantu kagenda kafa kafa osegera ekintu kino tukitegeere mulabe waffe alwana atya, mulabe waffe alwana atya, akozesa divide and rule. Oyina abantu abatajja kuva mu busiraamu gwe ne woba tobwagala otya nga bo babwagala era babukkiririzaamu. Tuyina kutereza ggwanga lyaffe buli omu atambule mu ebyo byakkiririzaamu peacefully. Naye twesanga nga ssaawa zino oli ajja okubuulira obusiraamu gw'olaba akolera Museveni. Museveni olugira nga amugamba nyigamu amapeesa bwe gati ng'oli ajja atandika okunyigamu amapeesa. Oba omfulira ng'anyigamu amapeesa gwe nga naawe okyakyuka kubanga yakubaza edda nti awo onoovuma kabaka omuganda tajja kusirika ajja kusituka. Osegedde n'akubala ate naffe ne tukola Museveni byayagala kubanga akimanyi tetujja kusirika, naffe n'atunyigamu amapeesa era ne tutasirika. Oba ontegeera? Oba okitegeera? Ate bannaye tuyiga okwenenya okwevunaana nti anti munnange nti gundi okoze bubi vaayo weetondera abantu ekyo kyoyogedde tekikiikirira busiraamu okomaawo. Naye ogenda naye olaba nga baseeka abaliwo ate bakumamu 100 muliro, nga bamaseeka abaliwo bakumamu 100 muliro nti anti eno tolinnya muwaya biki. Lwaki weepima? Teweepima. Obusiraamu bw'obuulira oli ono mulala tabumanyi ye tabukkiririzaamu kati omusuubira liyakitinga atya? Gwe gamba bugambe nti ensobi gye tukoze yeeno gundi yakoze ensobi ekyo tetukikkiririzaamu bannange eyo nsobi. Okomaawo naye buli wogamba teweepima n'olinga agamba nze neepima noono naga teweepima neepima kigenda wunzika kitya? Ogenda vumaganya busiraamu, ogenda leetera abantu kukola ki? Kulumba busiraamu. Osegedde akantu kangu nnyo gundi wakoze ensobi kubanga bano be bakyokozezza. Gwe bakyokozezza tosobola kumuyigiriza ngeri gyagenda kuliyakitinga. Yajja kuliyakitinga nga ye gwe bakubye embooko tebamuyigiriza wakaaba. Waliwo gw'okuba emiggo ng'ajja kuwoowoola, omulala ne bamukuba emiggo ng'ajja nyiiziira, omulala asirika n'obulumi, omulala akola ki? Awoggana. Enkaaba ya njawulo naye kuba gw'okosezza takunyeze. Otegedde oyigiriza bantu busiraamu gw'omukosezza. Osegedde kituufu gw'omanyi oli Allah gw'obuulira naye gw'ebigambo mulala tabimanyi. Osegedde kati bw'oba oyigiriza gamba bugambe nti agundi wakoze bubi gye gwe wabitandise. Kiki ekikuvumisa abantu?
ekyo tekikiikirira busiraamu okomaawo naye obola okuba bali bayiriyakitinze ate gwe toliyakitinga bwotyo ffe totukola bwoti obanga akuma ayiwa amafuta ku muliro obanga ayagala gwake ate mulabe waffe gwe tulwanyisa tumumanyi divide and rule osegedde yakola gwako dividinga na kufuga kati saawa zino kimuyamba yakifunamu. Tuli ku NCK TV webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe era webanga tuna subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awono tweyongereyo.